po kigudde wani ekyakoze ng'akwata nkumbi ng'amukuba n'abatuuze babadde banyiivu kubanga abadde yabakosaakosadde ebbanga. Abooluganda babiri bayombedde obutunda okukakana ng'omukulu atirimbudde mutowe wabula naye abatuuze tebamuganyiza gumazambiro ne bamutaayiza ne bamukuba okutuusa lwe bamusse. Abagenzi badde mbamanyi bonna nga babeera wa mukulu kale omu yali yamugoba mu maka ge olw'okwonooneka kino ono yajja n'ennyina asse munne olw'okwonooneka abba abantu buli kimu akibba akitwala. Ekikangabwa kino kigudde ku kyalo wa Birongo mu Gombola y'e Nazigo mu disitulikiti y'e Kayunga. Abantu tebayikyalina mirimu kyobalaba bamuba bbinja ye kati Museveni tuba tusaba ave ku bukulembeze mu mirembe yaleese obuzibu bwonna obwo abantu okubanga tebakyalina mirimu. Oli amusanze mu nnimiro nga badde obutondako amukuba akakumbi. Enoka Waleyi yasse mutowe David Seruga wabula batuuze olukitegeddeko ne bayiga Waleyi ne bamusanga mu nnimiro gy'abadde yekumye naye ne bamutta. Nja kwogera ku kyanjaga kubanga ekyokutwalira amateeka mu ngalo kibi ng'etteeka bwe ligamba naye ate ebiseera ebimu tulinga naye abamuonye kubanga abadde mubbi nnyo ng'ayingirira abantu mu mayumba era nga yasibibwako n'avaayo. Seruga yalumbye Waleyi mu nnimiro gye yabadde agenze okupakasa ng'agamba nti mukulu w'ono Waleyi yagenze mu musirigo gw'obutunda n'abubba. Bwa munne bwe yabba obutunda bwa munne n'akolaki n'ajja okumugawa eva mu butunda bwange. Ekyakoze ng'akwata nkumbi ng'amukuba n'abatuuze babadde banyiivu kubanga abadde yabakosaakosadde ebbanga ne bamugoba gye bamukwatidde gye bamuttidde. Kiba kyabulabe okugamba nti eno kakimugwanidde era nvumirira ne mobo justice abantu gye bakozeseza naye ng'oba oli awo olw'embeera kuba oli Senuga abadde mwana muwombeefu mukakkamu ng'abantu abawuliriza nga tayita ku muntu naye enuka nga yayonooneka. Awo oluyombo lwatandikidde Waleyi n'akwata enkumbi n'agikuba mutowe era nannyini butunda Seruga ku mutwe emirundi egyawezeeko paka lwe yamusse. Bantu kwesonyiwa ebintu ebitamiiza naddala enjaga n'ebirala bye bivuddeko obuzibu obwo kubanga senga abadde taakozesa bitamiiza ebyo yandibadde tasobola kuba munne enkumbi. Kale senga amukubyemu omulundi gumu n'atamwongera twandigambye nti oba bubadde butanwa naye akikoze nga mumalirivu. Abatuuze nga bakulemberwa ssentebe wa LCSOK wa Birongo Stephen Sebuliba batubuulidde nti Waleyi munywanjaga w'olulango era nga tayagala kwekolera nga n'ekyalo kyonna kimumanyi ng'omubbi ow'olulango. Omwami Enoka aludde ebbanga atutte ebbanga ng'anywa enjaga ku kitundu ekyo ng'ate era takoma ku njaga obubbi kafulu abadde kafulu ng'era awunyiza buunyiza akantu k'omuntu ng'atwala. Poliisi ng'ekulembeddwamu akulira okunoonyereza ku Jannagomola mu kitundu kino Agirongo Florence ezze n'ejjawo emirambo n'egitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Kayunga. Munywanjaga mubbi yabba enanasi ya mutowe kati mutowe yajja okumubuuza namutemula eyamukuba n'enkuba. Abatuuze bavumiridde ekikolwa kino ekibaddewo. Ku kyalo kino sijja kugamba nti abavubuka tebakola naye ne gavumenti eno enyigiriza nnyo oba oli awo si wokka wano ku kyalo wa Birongo enyigiriza nnyo kuba abavubuka abange esobola kugamba nti tebakola era oyo eno k'omu ku kyalo kino yabadde afuuse ekizibu. Omwana oyo ase munno oyo mubbi ku kyalo yatubbeko ku zonna yatumako mumazi kati ono azze kumubuuza obutunda bwe namukeberawo namutirawo ko namukuba enkumbi ku mutwe. Ssentebe w'Egombola y'e Nazigo Shabani Kayemba Magomo agamba nti enneeyisa ya Waleyi tebadde nnungi wabula avumiridde ekikolwa eky'abatuuze eky'okutwalira amateeka mu ngalo ng'agamba nti bandimulese embuga ne zimulamula. Nkivumirira era mpunzika nkivumirira nti abantu tetutwalira amateeka mu ngalo naye bwe tuba nti tukutte omuntu omumenyi w'amateeka ng'ogwo omusango munene tukwase gavumenti. Mukiibi kameramani yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Okuguza emirimu ssente beeyagaliza bokka tebagamba bayamba abavubuka ate nga tebabayamba. Ssente tezikyalabika singa zaali zirabika singa tulina ebyokukola singa tebakyatta tetuttingana module.